Ena client gwendi naye client najja n'omwana n'akwata omwana nga ne client tategedde n'agenda n'amugulira ebyokulya era client n'asanyuka nnyo nnyo naga okikoze otya kino nga yali abulabi mwana we nga ali happy Nsamba amusanyusizza amushoppingidde ebyokulya fene tusigala nga tukola emirimu gyaffe naki ne client Nsamba nga ali n'omwana ngamba ono bw'anaaba amaze okonfaminga ngenda kukubira tukole ki tugende tukole naye kinewunyisiza nnyo okulaba ku status nga bamubika nentuuka wano nga kituufu ye kraish yennyini afudde. Ebibadewo amawulire afudde abadde wane yerese yekka mu ddwaliro okuva gy'avudde ndowooza nga obulwadde bumukuttemu najja ku ddwaliro afune obujjanjabi naye olutuuse ku ddwaliro ababaddewo bagambye nti wafiiridde naye nga zze mulamu nga yeevuga mu mmotoka ye tekisi. Oganda olina gw'oleese? Nina gwendeese munnamawulire munne okujja okweyongera okumanya ki ekituufu ekiriwo naye era olutuuse ekituufu kyennyini munnamawulire munne ng'afudde afunye amawulire naye ng'aliwo ewaka kwe kuddukirawo mu bwangu okujja munne waafiiridde era kituufu ng'afudde era bamutudde. Omumanyi batubadde tukola nedda naffe tuwulidde nze mbadde ndi awo nga ngenda kukola ngenza okulaba ku status y'omuntu omu ng'ateekako nti Nsamba kraish alive kati nga manyi byakusaaga nga manyi ali kujokinga ne mukubira ne mubuuza Nsamba afudde naŋŋamba afudde naye nga nze mbadde nkola naye nga munnamawulire munne nga tutambula ffenna mu field naye nga si ye muntu alina obuzibu nga bwe muba mutuuse mu biseera bya kusaagasaaga musaaga bwe kituuka kukola nga ye muntu akola nga bwe muba mwasazeewo nti sawa bwezigize mugenda okusinkana nga ye muntu ayagala ennyo ensonga y'okukwata obudde ate nga ye ne bwe tuba nga tugenze mu field ye bwe mutuuka mu field ayagala nnyo nnyo abantu omuntu bw'aba nga amuggyako story amubuulire ekituufu era nga bw'olaba nga bw'aba akuggyako story nga byoyogera nga si bituufu ng'akuleka so mbutuufu tufiiriddwa nnyo omuntu ow'obuvunaanyizibwa abadde atukumakuma nga ffe bannamawulire nga bwe tubeera naye mu field ng'akugamba miracle yadde tewabadde ssente naye guma entujja kufuna nga ye muntu akuzaamu amaanyi. Nze nasemba okubeera ne kraish 2 days tulina story gye twaliko endejjaawo nga tugikola yali ya muntu yali yeetuze nga tukola ffenna naye nga nayogeddeko naye olunaku lw'eggula ekawungeezi nga nina story gyaŋŋamba gye tuba tugenda tukole ffenna twali tunyumya ku WhatsApp ngamba miracle nina story gye njagala okutwalako tugende ffenna tukole ogenda okukola ne mugamba tujja genda tukole naŋŋamba ono bw'anaaba amaze okonfaminga ngenda kukubira tukole ki tugende tukole naye kinewunyisiza nnyo okulaba ku status nga bamubika nentuuka wano nga kituufu ye kraish yennyini afudde ne mukama muwe ekiwumulo eky'emirembe. Kyensinga omumanyako nti ye muntu abadde ayagala ennyo okukola nga bwe kituuka ku kukola nga ye kraish ayagala nnyo okukola nga ayagala omulimu gwe abadde ayagala nnyo okukola zino sitole z'ebivvulwe era ne ku freedom city yaŋŋamba nze namubuuza ogenda kukolera wakwasa tumulumu naŋŋamba nze ngenda ku freedom city ng'ayagala nnyo okukola ezo sitole z'ebivvulwe ezo ye muntu abadde ayagala nnyo okukola era nga bw'omukubira n'omugamba kraish wano waliwo sitole ng'ayanguyirawo nze kyemumanyiko abadde ayagala nnyo okukola kyembadde mumanyiko obulamu manyanze Sereko Frederick Nsamba abadde musajja wange abadde watera okumpita dadi ampita amannya abiri dadi oba mukulu Nsamba ndudde naye ebbanga ddene nga tuli mu bintu byaffe bino ebyamawulire naye Nsamba kyemujjukirako oba kyemumanyiko nti abadde n'omukwano buli omu kyemmanyi simanyi nti oba enaavayo omuntu enaga nti Nsamba mulinako ensonga yonna Nsamba ye muntu adatuuka ku office yonna nesanyuka adde musajja muyimbi
ng'alina ennyimba ze era nga nze omu kubasapootinga okuyimba naye nga ebiseera ebisinga muga lwaki tokola vidiyo nga Popular Music wange vidiyo njazikola ki njazikola nga ntuusizza era nga buli luyimba aleeta n'empuliriza bunemugaye kano kayitirivu kano katuufu mbadde ntambudde nnyo naye mu bintu bingi era leero lwafudde yadde yafunye obuzibu waliwo omukwano gwe bamubye mobile money ndowooza nze omu ku basembeyo okukubira awulidde ku ssaawa 3 ku makya nangamba mukuuwa ajati ba mobile money bagimenye naye njagala kgenda ku poliisi emugaye egenda ku poliisi ofune embwa zikole ki zigezeeko okunoonyereza olabe ekituufu yensembi y'okufuna essimu bazze ku desike yange wanga Nsamba afudde n'enzirukanye gye wano kakasize eddala ekituufu wasembadde omulabako Nsamba nabadde naye ku Sande wali naye ku Sande naye na client gwendi naye client najja n'omwana Nsamba n'akwata omwana nga ne client tategedde n'agenda n'amugulira ebyokulya era client n'asanyuka nnyo nnyo naga okikoze otya kino nga yali abulabi mwana we ng'ali happy Nsamba amusanyusizza amushopingire ebyokulya fene tusigala nga tukola emirimu gyaffe naki ne client Nsamba ng'ali n'omwana omwana ali happy amugulidde ebyokulya n'okulya yo yabadde Nsamba nga wabeerawo essanyu Bukedde abadde akola ki abadde musajja wa mawulire nga ripota wakataliko era nga agenda nakone mu puroguramu ya Katongo kamu ng'omuyimbi Ebibadewo Onamawulire Afudde abadde wane yerese yekka mu ddwaliro okuva gy'avudde ndowooza nga obulwadde bumukuttemu najja ku ddwaliro afune obujjanjabi naye lutuuse ku ddwaliro ababaddewo bagambye nti wafiiridde naye nga zze mulamu nga yeevuga mu mmotoka ye jets oganda olina gwoleese nina gwendeese munnamawulire munne okujja okweyongera okumanya ki ekituufu ekiriwo naye era olutuuse ekituufu kyekinyini munnamawulire munne ng'afudde afunye amawulire naye ng'aliwo ewaka kwe kuddukirawo mu bwangu okujja munne waafiiridde era kituufu ng'afudde era bamututte omumanyi mumanyi nkola tubadde tukola